Webala okutweyungako ku mukutu gwaffe guno ogwa tusome n'ennaalu. Erinnya nze Babirye Jane era nga nzajja okuba nga nkusomera akatabo akayitibwa Kikonyogo. Akatabo kano kawandiikibwa omwami Christopher Godfrey Kiwanuka Musisi azaalibwa e Mawoto mu ggombolola y'e Buyikwe, Mukono District. Ekitabo Kikonyogo yakiwandiika akyasoma mu Agro Memorial School nga kye kitabo ekyawangula empaka z'okuwandiika ebitabo ezaateekebwawo Buganda Literature and School Aids Committee mu mwaka gwa 1960. Mu Kikonyogo muno mbega wa poliisi Tomusange awonera watono okutemulwa mu lukwe olwakolebwa munne enfiira bulago Kaweke awamu n'abasajja abalala ab'okukyalo Kabuubiro. Tomusange ne Kaweke gye bazaalibwa. Mu kaziringitano akaaliwo Lukido yatemulwa. Tomusange yatwala obuvunaanyizibwa obw'okubuuliriza n'okuzuula abatemu. Mu kubuuliriza kuno Tomusange mwalabira amawano enfaafa, ebyennyamiza, ebyeraliikiriza n'ebikangabwantoko. Tugenda tutandika n'essuula yaffe esooka eyitibwa Obulamu bwange. Nga mmaliriza okusoma mu mwaka gwa 1941 nafuna omulimu mu kkomera e Buzira. Eyo nakolayo okumala emyaka 4, kwe kugamba nti okutuusa Ssematalo owookubiri we yaggweera. Mu mwaka ogwa 1946 nakyusa okuva mu Bwakkalaanya e Luzira nenzira mu kitongole kya poliisi e Kikessi. Omwo nno nakanzigulamu emyaka kumpi 15. Kyokka omulimu guno nkyagwagala kubanga nfuna omusaala ogweyamba. Omusaala guno gwansobozesa okwezimba nga nkyali muvubuka. Mu kwezimba kuno nagula mmotoka kapyata, nagula ekibanja Nakintokolo, nenzimba n'ennyumba kw'okomya amaaso. Ate olw'okubanga okuva mu buto bwange nayagalanga nnyo okuyigga, olwafuna ku nsimbi eziwera n'engula emmundu Lwasa Mayinja. Wamma ggwe enneegombebwa bangi. Bwe ntyo nalabika nga nsooloobye ku balenzi bannange be twakula nabo, era enzaalwa z'oku kyalo kyewaffe ekiyitibwa Kabuubiro. Ekyo tekyewuunyisa kubanga bo olwasoma ne batuuka mu kibiina ekyokubiri n'abalala mu kyokusatu ng'ebyokusoma babiggyamu enta. Abamu badda mu kukuba mbirigo, abalala nga bakuba nkuyo, abalala nga bafuuweeta bbidde, abalala nga bakwana bakazi, n'abandi nga bagomoka okwo ku kyalo nga batangatanga bwe batyo. Oluusi ne babulako ne we batuula. Omwenge nga yeefuuse emmere yaabwe eya buli lunaku, nga gwe gufuuse ebikunta byabwe, ate ne gufuuka ekintu eky'okubazzaamu endasi. Anti nga bwe baba tebanneekamirira mpaawo ziwera 5 buli omu, tebaba na maanyi. Wabula omulenzi omu eyali ayitibwa Kaweke ye yayawukana ku mugendo n'asoma naggwekerera. Oluvannyuma n'afuna omulimu mu Kampala ogwali gumusasula obulungi. Abataka abaagalana be balima akambugu. Nze ne Kaweke okuva lwe twali tusebuka ku kyalo ekimu twakola omukwano ogutali mwangu gwa kuzuula. Nze nali sisobola kusinziira mu maka gange agaali mu mabira ekyaggwe okujja okukola. Kyenva mpangisa ennyumba mu kwota entinda. Munnange Kaweke naye teyanjabulira, yapangisa ennyumba eyali eriraanye eyange. Awo we twavanga nga tugendera mu mmotoka yange ne tugenda tulingiza ku bannakazadde baffe abaali babeera ku kyalo Kabuubiro eyo mu ggombolola ya Ssaabawaali mu Kyaggwe. Mmotoka yange yafuukira ddala yaffe babiri. Si lwakubanga twagatta ssente, wabula olw'okubanga omukwano gwali gutusaza mu kabo. Kaweke buli we yayagalanga okugenda nga muwabu w'emmotoka n'agenda, ate olwo nga mmaze n'okumuyigiriza okugigoba. Emirundi egimu yansaba nga n'agenda okulaba ku bannakabutuzi ze bwe nnabanga siigende. Oluusi yansaba nga n'atambula eŋŋendo endala ze yabanga ayagadde. Mu luvannyuma ennyo namunyoolera ensingo ne ntandika obutamuwa mmotoka, kubanga nakizuula nti emirundi egimu yannimbanga nti agenda kulaba bamuzaala ate n'atatuuka. Bwe yagendanga ng'akoma okwo ku kyalo nga mu bakadde be alema okutuukayo. Nakimanya luvannyuma nnyo nti yali alina banywanyi be ku kyalo okwo abaali bamwonoonye. Nze yankyawa olw'okumunenya n'atuuka ne ku kunneegezaamu okunzita. Wekumire kuno ku mukutu okumanya ebyaddirira mu maaso eyo.